mujjukire essuubi lyonna lye twali tulina mu biseera bya Easter, ng'obuvubuka buveeno n'eri bugamba Kayanja Robert abulye ebisiyaga. Ne tuyimirira ng'abooluganda ne tugamba Mukama, musajja ono abulidde enjiri ebbanga ddene era bangi be yayatuza obulokozi. Tetubuusabuusa kolingi ye, naye fraternity eriko ekintu, mbiri gwa Kristo guliko ekintu. Teboogera ku bangi, boogera ku ye. Muwa amaanyi Robert Kayanja, muwa amaanyi aveeyo agabire eggwanga ekirabo kya Easter. 1, yeegaana abavubuka abo, yeegaana ebisiyaga ebyo. Number 2, agobe ebisiyaga, kubanga ye muntu gwe nekakasa nti alina anointing. Sibuusabuusa balema batambudde ewuwe emiggo gye giri mingi. Ne mbagamba tasobola kulemwa goba muze gwa bubina, tegusobola kugaanirawo. That was before Good Friday. Ne tulinda Good Friday nebaawo, abantu ne balinda Easter nebaawo. Akatamine katambulanga yayogeddeko nti bwana yanukula buli muntu ajja kumanya nti yayanukudde. Ne tugamba ndowooza omwezi tegujja kugwako. Epo tewaliwo kyogeddwa. Naye ekisinga okutuluma, oli ayinza okwebuuza nti bafaaki. Kyetufa si kinene. Ffenna batulabira mu kiti eki. Bw'omugamba nti ndi mulokole ng'agamba twabirabye ebyewammwe, twalabye omukadde Kyakabaale ng'agamba pasita wammwe Kayanja ali ebisiyaga, naye nga bwe si yakusumba. Singa abaabyegaanye kiba tekiyambye ye yekka, kiba kiyambye buli mulokole atambula mu Uganda, kiba kiyambye ba pastors bangi, kiba kiyambye gwosazewo zikuba zikubire ddala. Kyegambye nti oli omwana pati ali kubavubuka, abakadde abamu tebawulirira ddala. Bawulira naye kuba singa teyawulira tiyandize n'agamba nti when I respond they will know that I've responded. Kati akaseera ke yakozesa ebigambo ebyo, singa yagamba nti ebisiyaga byegaanye tabirya, kuba ebigambo ndaba space yenkana. Tewali nsonga yakujja kutiisatiisa nti when you respond they will know that you have responded. Ebigambo by'otadde awo bijjeewo, teekawo nti tolya bisiyaga. Ebisiyaga bivume. Ensi terinda response ndala. Kuba response endala esobola okuba nga yakunyigira abantu bali, yakutawanya abantu bali, yakulaga buyinza, influence and power. Naye ensi erinda response egi. Robert Kayanja ayimirire mu service. Ensi yakulangerika ne bw'oyimirire eri ebbali wabaawo yakukutte ku kasimu. Olugamba nti ebisiyaga bife. Kasita agamba nti talya bisiyaga, buziba ensi yonna emanyi nti takola ki? Talya bisiyaga. Kyekituluma muyimuse emikono tumusabire okwanukula kwe yagamba okwanukula kubeere kwanukula kwa kubyegaana na kubigoba. Muyimuse emikono. Katonda affe omulungi ng'omubiri gwa Kristo tuyimuse emikono nga tusabira Robert Kayanja oba Miracle Center. Ekigambo kye yagamba nti bw'anaayanukula ensi yonna ejja kumanya nti ayanukudde. Ayanukule muwe courage mu kiseera ekirali kyawala, nga si kwanukula kwa bali kukola mu kintu kirala. Okwanukula okw'ekigambo nga bayakeera ku makya n'ayatula nti alokose. Okwanukula okwo kwegaana Setaani n'ebisiyaga ebimusibibwako. Ku ffenna tekuli agamba nti abirya. Ffenna tugamba nti allegations n'ezaayitirira. Mukama muwa amaanyi ayimirire ng'omwezi ogw'omukaaga tegunnaba yeegaana ebisiyaga, ayite n'abaabiri bw'atandika obbasabira, batandika okuwona nga bw'asabira abalema mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama. Robert Kayanja takuli wala, mukwateko omubiri gwa Kristo gufune eddembe. In Jesus' mighty name. Gamba amina. Muyimuse emikono tumusabire okwanukula kwe yagamba okwanukula
kubere kwanukula kwa kubyegana na kubigoba musse emikono. Katonda affe omulungi ng'omubiri gwa Kristo tuyimusse emikono nga tusabira Robert Kayanja oba Miracle Center. Ekigambo kye yagamba nti bw'anaayanukula ensi yonna ejja kumanya nti ayanukudde. Ayanukule muwe courage mu kiseera ekirali kyawala nga si kwanukula kwa bali kukola mu kintu kirala. Okwanukula okw'ekigambo nga bayakeera ku makya n'ayatula nti alokose. Okwanukula okwo kwegana Setaani n'ebisiyaga ebimusibibwako. Ku ffenna tekuli agamba nti abirya. Ffenna tugamba nti allegations n'ezaayitirira. Mukama muwe amaanyi ayimirire ng'omwezi ogw'omukaaga tegunnaba yeegaana ebisiyaga ayite n'abaabiri bw'atandika obbasabira batandika okuwona nga bw'asabira abalema mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama. Robert Kayanja takuli wala mukwateko omubiri gwa Kristo gufune eddembe. In Jesus' mighty name. Gamba amina.